nze ne Vincent Mawanga tuli ba shareholder mu kampuni ya Nabukeera Limited. Company Nabukeera Limited duuka nali nalipangisa lya Sini Company. Nga yali omupangisa gwenani Kabanda John ne Muhammadi Alam tewaliwo okubona. Company. Mid-21 Nana Sen. Kabanda Joe ne Alam ne Muhammadi Alam. Tebabanga kubapangisa era ku bombi tukuliko n'omu yali ansasukisa ebiva 21. Serikali wa polisi aiko Kabasuka polisi na mwali sikiezo Njali ya manoko Chairman wa New Generation atenge sawa eno the president wa Federation of Uganda Traders Associations FUTA. Ekisoka kya byonna twebaza ekitongole ekiramuzi nti buli ekigenda maaso ng'abasuubuzi tuli babativu nakyo. Omukyala akaza amaaso mukyala Nabukeera Christine
ng'obudde misana ng'ensi yonna eraba. N'akakasa kkooti nti abantu abali ku bizimbe bye abawa lisiiti kyatakolangako mu bulamu bwe bwonna mu nsi muno. Tagabangako ku lisiiti mu bulamu bwe bwonna. Ekyokubiri, nze siina muntu yenna gwe nali mutumidde. Wabula ye yantumira abantu ng'agamba munzijeyo omusango ngenda ndiyirire. Kino twakikolanga sigini, kino twakikolanga kyakulabirako nga twagala okulaga abantu abo ab'emitima emiyabayaba, ababbi, abanyazi, nti n'omuntu omu ava asobola okufuna obwenkanya. Era nkakasa nti mukyala Nabukeera kooti egenda kumusiba ng'emuvunaana omusango gw'okubba n'okumenya. Byonna byayogera bya bulimba. Omuntu ne yeekaza emisana ttuku n'agamba oyo yantumirako omuntu tuteese. Nze yakwata ekkubo n'agenda n'amenya edduuka lyange. Ate awoza edduuka lyono, ate aleeta obutambi nti ate edduuka lyono, ate lyani. Ffe kye twagala kwe kuleeta obujulizi sirisiti ze yeewandiikidde. Aleete tenancy agreement gye yawa omuntu oyo, naye amuleete eyali nannyini edduuka, agende ne mu gavumenti agiwe layisinsi kwogera mazima meereere. Eyo sayini eraga nti obujulizi bwali mu kuwa bwonna bwa bulimba. That's why tayagala kumubuuza kibuuzo kyonna. Yenze Lwegaba Moses, Chairman Katukazana Shoes Dealers Association Uganda, ate era nga nze mwogezi wa FUTA, Federation of Uganda's Traders Associations. Tusooka okwebaza Katonda okubanga n'omwana w'omunaku eddoboozi lye liwulirwa. Kyekisooka, mwebale nnyo, mwebalire ddala buli atukavalinga. Twala mu dduuka lya Kabanda, ate n'akomawo n'agamba edduuka lyange oyo nja mulwanyisa paka ate yabba. Kakati omuntu oyo aba bw'ati mumbere. Ate mukyala Nabukeera agambye ye amanyi Yasini Company gyamanyi mu dduuka. Ate ono gwaleese omuwerako bujulizi n'agamba nti ate ye edduuka lirye. Kati gwe kituufu tokiraba, nze nina obujulizi ngamba mukyala Nabukeera tagaba lisiiti yonna ku kizimbe kye. Ekyokubiri, mukyala Nabukeera mbadde mupangisaawe okuva 2016. Ekyokusatu, omujulizi wange ye gavumenti nti okuva 2016 mbadde nga nsasula trading license ekolera mu dduuka eryo, era byonna ebipapula nabireeta wano. Kooti nekakasa nti ndi genuine. Kati tuyinza kutuwa buwanguzi bwaffe kyekyokka.